empisa nyingi osobola nga mukama wali osobola kale no togwa mumanyi osobola mu mbeera yonna. Yes, nkwaniriza nnyo nate mu program Sabula Baby Weather the one and only Rachel Namwanje nkwaniriza nigamba ti kyonna nga bwe kiri essaawa no gye bayita eyakanayo cyani wano wenyini nyini tugamba ffe tuli mu kasiki ka kivuutu kya BBS naye nga ate mu kasiki ate mwe tufunye abantu batubulya ensonga zaabwe nabo lwaki weebali abantu buli muntu by the way buli muntu abalina ensonga lwaki abako nekyakola ng'ojja kwagala Namwanje nga te waliwo atamwagala ojja kwagala Bajjo nga waliwo amwekokola ojja gamba nze Brian White yantama nga waliwo amusinza ojja gamba nze Abtex rumbe nga agamba oyo ye wange kwenfiira so buli muntu abako kyakola okulaba nti obulamu butambula bulungi nja kutandikira ku mukono omwami ayambadde enkofiira eri asooka tubuuzeeko mukulu nsanyusa okulaba nesiime nnyo mwenna bali ku BBS telefina radio y'Obwakabaka mwebale kubeerako ensonga tuzzo zoogera nga bulijjo bye tunaba tunyizizza mu kisonyiwe ffe situmanyi kwekoza twogera ekintu nga bwe kiri era abantu mujagenda mu tutegeera mpolampola nti ffe kye twogera tuba tetulimbalimba kye twogera kye tuba tutegeeza naye omuntu waddembe okubitegeera nga baba ayagadde n'okubivuunula nga baba ayagadde kansuubire nti ensonga tunaazoogera munaaziwulira mukulu anziridde nsaba naawe obuze ku bantu abatuwuliriza mugyebaleko program tugireke mu mukono gwa Mukama Katonda mufunemu ekyokuyiga omwoyo mutukuvu agiruŋŋamye taata maama jjajja yita mwanawo mukwano gwo mubere ku TV tuze kusomesa ggwanga ennaku zino twafuuka ba Professor Bajjo ne Abtex tetukyakola bintu bitayongera ku ggwanga olwolaba Bajjo ne Abtex ne Bobi Wine baba kabonero ka nsi nsuubize na kabonero ka kuwonya ggwe Munnayuganda alaba TV ennaku n'okulaba ng'okyusa embeera yo gwe kennyini Maria tugamba tugwe Munnayuganda alaba program entandikirawo oyo okukyusa obulamu bwo nga tutunulidde Bajjo tutunulidde Bobi Wine tutunulidde Abtex amanyi gwe bagenda okwongerako gajja kuba gakigusa buggusa. Tulaba omulungi nsanyusa okulaba omukulu nange nsanyusa okusanga Namwanje oli bulungi ndi bulungi sirina buzibu abantu babuzeeko bannange mwenna abatwegesa amaaso ku BBS telefina TV y'Obwakabaka bwa Buganda mwegeka amaaso mutuwulirize mwesalirewo leero essaawa bwe budde leero yessaawa bwe budde omulungi atulaba essaawa eno fe abavubuka edda bwe twalinga tukulanga bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira emiti emito naye kati emiti emito we giri essaawa eno gye givaayo otubulya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga era nebatugamba nti emiti emito we giri ki ekigenda mu maaso mu ggwanga tutandise n'oluyimba lwa Bobi Wine tulina omukulu Brian White y'omuntu bemmanyi aze ng'akola ebintu ebyenjawulo ne mu bantu omwaka ogwedde abantu nga batukomose mu nnyanja yavayo n'agamba nti ekikolebwa kikolebwe ne ssente n'aziteekawo n'alaba nti abantu babakola ki babawonya era abantu ne bawonyezebwa abaasobola n'abaali babuze baalabika ne babajjayo ekyo bw'oba ng'osiima kiba kinyonyi n'osiima naye ate waliwo oli n'avayo n'aganze Brian White simwagala talina kyatukoledde oneyo ebandowooza ye omukulu Bajjo Bobi Wine essaawa eno y'omu ku bayimbi abatakyayimba naye nga te bw'abeera mu bbaala ne bakuba oluyimba olaba ensi bw'ekyakyanca mukolinda kukola muti okulaba nti Bobi Wine adda ku stage kakati nga twabagamba nti Bajjo ne Abtex tuli ku mulamu gwakulabanga Bobi Wine ekasi yakyakyayimba Bajjo sikyategeka bivulu Abtex takyakola pozi ng'akoze kyakabaka fena emikono gisibe tulina kwerwanirira nga ffe bannayuganda okulaba nga tulwanira ebakiyita economic right muzimu kyammanyi oyinza okuba olutegeeramu economic right mukama wange kyoyogedde tulwanirira mbeera zaffe za byanfuna era ka tulina omusango mu kooti era twaddamu nnyo amaanyi omwezi guno omulamuzi Lydia Mugambo yatuzaamu essuubi n'agamba nga 13 gavumenti ejjabbalaga sayidi wa Bobi Wine wakoze eki wayimiridde naye ng'ate kooti z'eggwanga muzimanyi za President Museveni in case nga kooti egaana omusango tujja guteekamu mu abantu kwa naffe tulina okwerwanako okulaba nga tufuna ekyokulya tetujja kuyingira bwa kifeesi tegeeza Buganda Bajjo ne Abtex ne Bobi Wine okukola emirimu gyabwe oba sindika genda kukola bibinja by'ababiri tujja kuyiza genda mu eyo mbeera tujja kufa nga tulwanira ekyo tulina okulwanira kasaba na Uganda mwenna mujja kuwamula nga tulirwanira ekyo tulina okulwanira ku nsonga entuufu mukulu Brian White yegwa omu ku bantu bemmanyi nti nno otuukira bulungi omukulembeze w'eggwanga era n'omutuukira n'omugamba nti kino oba kino oba kino ebintu bino ebiyimbibwa nti bizzeemu mutero bimutegeeza
amanyinzi saagala nnyo kulimba Esebo. engeri nga bwentudde mu TV y'Obwakabaka ate abantu bangi abatuli mu kutulaba. Esebo. President ayina badivisa be abamuli okumpi oba kale basinga okukkiririzaamu nga ne bwe wandibadde olina kyoyisizaawo ayinza okukirengezaamu kubanga bali be bannansangwa ffe kyetujje ndowooza engeri muneekatirize brand ndi wakinaanamu okitegeera kakati mulimu abantu abazze batambula n'omukulembeze w'eggwanga tigojja kuleeta ensonga ng'erimu omulamwa naye nga tejja kuyitawo nga bwe yandibadde eteekeddwa okusoosowazibwa bwe nnyinza okuddamu mu mbeera eyo naye nga muba ebirowoozo mubiraba. Yes, ebirowoozo tubirabira ddala era tubiraba naye nti nga bwe nkunnyonnyodde okutuusa okiteeka ku mmeeza bwoti kiringanga bw'onaabanga osamba mupiira obulya bulungi naye n'okutuusa naye nga namba mwenda wali eri gwe musombera emipiira alina okuteeba si byaliko gigenda bbali segera mu mbeera gye balimu okukola bye bakola mu kulowooza okwange kubanga balina ebibanyigirizibwa kuba mpulidde bajaalanya nga nze ndowooza obwo bunafu gye buli omanyi waliwo bagamba mwena nga muli bakibiina kimu mwena mutuuka naye nga ate ekirowoozo kyekirungi munno yennyini ate tayagala kikole yakirinyamu ng'ekyokulabirako essaawa zino nze teri atakimanyi nti Brian White nze natandika ebintu bino ebyokugenda okwogera n'ababbi wano mu Kampala enkola eyo yonna abantu gye bazze balippira gye batamanyi na gyegenda kuggwera kisegera bulungi naye ng'era nga bwe mulimu enkola eriwo enkokola ezo bajje mpulira gye bayita yekimafiya eyo yesinze okuleeta ki problemu kati essaawa zino nti omuntu abantu bavaayo ne batandika n'okwogera nti simanya abantu bakyuse omuntu akyuse gwe bagamba nti omuntu akyukira mu ddakiika emu bw'ati nga ssaawa lwaki olowooza nti akyuka ye ki ekimuleetera okukyuka nanti akati bo nze bwe natandika ekintu kino abantu baali tebakitaddeeko maaso naye nga nze nakiraba nti weakness buli omu abalala babadde bagenda ne balambula abantu mu malwaliro ne batwalayo sukaali ne bakola biki ne bakola biki byonna byonna ne bajja nga babikola naye nga waliwo abantu bali agenda okutegana mwanja akuggyeko akasimu kana akubbe atwala obulamu bwe olw'essimu eyo akulese abaana akulese buli kimu akulese ensi akubuuza ne pini kati abo abantu nze be nagamba nga terya agenda mu bantu bano abantu si biso bantu ne mbayingiramu bwe mbayingiramu abantu ninga eyalonkinga obulonkinzi owulira mu kulonkinga bayingirira ekivulu kye bataategeera oba bakiyita bino ebya Abtex byategeka ebyepukulu kino tekyali kyepukulu era mugenda kulaba obuzibu bwakyo bwe kijjamu mu maaso omukulu Abtex ensonga omukulu ajogedde agambye nti baba n'ensonga osanga singa neza mwe bazituusa naye ne babeera nga bannaabwe babakuba enkokola essaawa nno tuba n'abayimbi kuba ffenna music nkiwogera bulijjo nti mmere ya mwoyo okyegedde abayimbi mugenda kukola mutya kuba bonna beyunidde politics mugenda kukola mutya nti babala omuyimbi wandibaddoga nti kati nno mufunamu naye nga ate takyakkirizibwa kubako kyeyekolera mwe nga abategesi b'ebivulu Abtex mugenda kukola mutya kaakati mpulidde muto wange Brian White ayogera naye akulaga nti ayogeza obunyiikaavu yajja n'omuliro mungi nnyo najja n'obusente bwe gye yabujja eyo gye kitamanya najja n'omutima gwe yali ayagala kinamulabamukko yayawukana ku bano abalalala abamaasamasa obusente yayagalamu okukwata ku bavubuka abayambe naye neyeerabira nti abantu byakolagana nabo abantu si beesigwa eno gavumenti tebakyagyesiga President Museveni bakugamba nti ngenda Masaka oba olina mulinda ku lw'emukono kaakati eyo gavumenti gyakolera mu njogera ennyango saagala ayogere nga asiisiriza akazigo Brian White bamugoba si kumugoba nti yali mukozi waabwe
omanyi ffe eno bakigatta waffe no people power batuwa amawulire bagatuleetera. Brian White yaleeta obusente gye yabujja eyo eyo simanyi eyitale najja n'amaalo ge wano mbwaziwola President Museveni bamuwola ssente n'akwata ssente agenze simanyi aluwa amansiza obusente avumye Bobi omuyaga ekyo nno ffe saidi eno kye kyatunyiiza yali badde ajja n'agaba obusente naye kirabika baamugamba ssente ziteekemu olwanyise Bobi Wine tulabe nti omumalawo. Nze mu kutegeera kwange obusente ndowooza ne buggwawo naye essaawa zino oyo ne kino ekitoo kyange kibbalamu kati batandise okutukaabirira ebbalamu akaaba kiri eri ne bitisaati kikaaba sente kitaddemu sente tebazikiwa ekituufu Brian White sente yaziteekamu naye kaba mubbe alyoka ategeere nti eno gavumenti yaggwadda era tugenda kugijjako mu mbeera yonna. Ombuuziza ekintu kya Bobi okuba nti takyayimba n'abalala abagenze mu byobufuzi ffe tuli bapolomota abayiiya ate tukkiririza mu mateeka omusango twaguteeka mu kkooti. Omukyala Lydia Mugambe tumulinamu nnyo obwesige mu byafaayo tasalangako musango nga gutta ekitiibwa kye. Tusuubira okufuna obwenkanya ennaku z'omwezi nga 13 naye nga bwe tukyalinda tetwagala batulabe nga abakozi b'effujjo nga badde tusobola oddikola. Twayiyizaawo pulaani B 25 na 26 Bobi bamuganya okuyimba tulinze kkooti esalewo oba ayimba oba tayimba naye music industry saawa zino olwa Bobi Wine yagudde kirizo bagana bw'oba tolina lutalo na shiba tokyali muyimbi akola ssente naye saawa zino okwata Bobi n'akuba ekisaawe eggulu erire pakwaki kati baba nga ye muyimbi aliko ate mumuganya okuyimba tugenda mukozesa ebirala era tufunemu tulabe nga tufuna ssente. Tuyiiza ku Christmas Day ne Boxing Day kigambo kya Luzungu Bajjo nakisobola bagita meet and greet kola olunaku mugenda kusinkana president wammwe meet and greet Luzungu lutuufu meet and greet kitegeeza ki ekyo temuze kuyigana Oluzungu Bajjo kitegeeza ki ekyo ekikajja tuyiiza ne mukulu wange ne president Abtex mu Uganda mwenna mugenda kufuna omukisa okola ku Bobi Wine ku bwereere ku biiki ebusaabala okuyingira kwa bwereere mujje mwekubyeko naye selfie munyumyemu ababyayitamu simba wakati ensejja era bagiraba atya tututula dictator genda mu maaso mukulu kakati kamalirize madamu Namwanje kola olunaku tetugenda kukkiriza kutuula butuuzi kuba ekyepukulu kyaffe bakistopinga nga temuli mu Bobi Wine ate ffe twabagamba nti bwe tunaaba bakulanga Bobi Wine tetugenda kumukukusa kuba tulina obusobozi obukukusa Bobi n'alabika emirundi 10 mu Uganda yonna mu mwezi kubanga bateeka ebivulu bonna nze pulezidenti waaba tebanzikiririzaamu naye tetwagala kukola ffujjo era tugambye meet and greet 25 na 26 busaabala kujja kuwabuuzako genda owekubye naye ebifaananyi bw'oba olina kyomuleetedde kimulwe oba olina enkoko kuba takyakola alina akasente mukamukwasa nabyo bamusondera $. Eri wabweru $. Wano oli waddembe okumutwalira buli kimu kyoyagala kati tetusuubirawo poliisi kututaataaganya era ebbaluwa Bobi baatuuka wano tugenda mwaniriza tugenda bategeeza engeri tugenda omwanirizaamu ye pulogulaamu yaffe eddako. Mukulu Brian White oli musajja nakati weyambadde kakalako kanyumye era onyumidde nze ng'omuntu essaawa eno abantu bali mu kwebuuza ebibuuzo ebyenjawulo twalabye omukulu Buchaman ng'aweereddwa obukulu owulidde ne tujja tulaba fulufiga nga naye aweereddwa obukulu ne tujja tulaba omusajja yakamala okufulumira mu mawulire ag'enjawulo kuba naye namubuuza ebibuuzo naye naga nti gwe bamudimu lwaki tebansiba ne tugamba nti wekibanga ekibuga ddala ddala gw'obadde ogamba nti onoonya babbi omu gw'omu ku bantu abatuukira Pulezidenti Museveni tewasaba mukubakama nti owange kusinza ku bifaananyi teyeetaaga kukulinaana mbuuza bubooza munnange Namwanje olese ekibuuzo kya makulu nnyo era kya nsonga. Nze kyendowooza nti President ye mukulembeze w'eggwanga. Era mu Luzungu kye bayita Fountain of Honor. Era alina ne intelligence. Kati nze Brian oba Brian bwange munnaye. Sisobola kugamba nti ono yalonze muki mubi. Ontegera bulungi okusinziira ye ku nsiima ye kubanga awombanga
yetuminkirize okutandika okulingiza omanye dda batukubira okulingiza mu sowaani ya muno tolingiza mu sowaani batukubira okukwata abana abasookangamu ennyama kati nze sinze oyo nze ekyange bwe nalaba neŋŋamu n'abantu balonze omukulu bw'abalaba nti basobola okumutwalira emirimu gye mu maaso kabagezeeko owulya bulungi naye nange nembiwulya buulizi nti mwabo mulimu atatuukaganye na mutindo gwa byamaguzi kutwala bantu bannayuganda mu ggwanga oba kuba kyakulabirako gye bali kitegeera gwe saamanya oba yaani nange mbiwulya buwulizi nti waliwo eyakwata mu ngalo za pulezidenti ng'alina empingu kati sikimanyi oba kyali kitya saabitegeera tuyafuna kuwabulwa kiri kye nakugambye nti waliwo awo blockage owulya bulungi waliwo abalwana entalo naye ate nga kale entalo ze balwana zigenda kuleetera ffe bennyini ffe bannakibiina obuki obuzibu wakati ekigambo kyombuuziza mu butuufu nange ebifaananyi nabiraba nange neneebuuza bwebuuza ki ekigenda muki mu maaso naye nga bwe nkugambye nti nze sigenda kusalira mukulembeze wa ggwanga musango nti yakola ensobi naawo ono naawo oli omusajja wafugidde eggwanga ebbanga lino lyonna emyaka gino gyonna gyatufuze ekitegeeza aba alina vision emulaga nti n'abo abantu balonze munange basobola okukola ki okumutwala mu maaso tubale tutandika programu eno wano wenyini nga tuba katuulo noyagamba mbugwe bakugoba ekisonga eyo naye njagala byonna nja kubiddamu era sina kintu kyenjagala kubuuka nze kino njagala nga ntunudde mu TV ya Ssebuufu Bwango nze mu kutandika okukola ebintu bye nakola tewaliwo yantuma tewali kuyitibwa nti tewali nti bino nze mwana kaŋŋambe mu bana abaana boolaba bana abasajja abazaala abaana abangi taata ng'alina akagaali akomawo kaddugala neneetuma n'enkooza owula bulungi yenze Brian White era byannumanga nnyo abo abantu okkeera ne bambulandinga waawe sosiyete zaffe zamunywa musolo neŋŋamba mukama bano bannayuganda ebintu bye boogera omanyi baagala nnyo ebintu by'okulippira naye nze Brian teri yantuma omukulembeze yannengera bulengezi mu mirimu gyange mu kwetuma kwange n'agamba mumpitire omuvubuka oyo obula bulungi kati bw'aba nti alaba nti Brian ayina wali nti oba nti takyangasa sirina nnyo kwekukuutiriza kutandika kulemera ku bannayuganda ng'abantu nga kiri bwe nkugambye nti waliwo okweripa ku kintu ky'otategeera nze natandika okuyingira mu babbi nga nze njogera n'omubbi n'aleeta bodaboda nakirabako ku autospa very good kigera bulungi wagamba abenjaga mugiteeke wano ne bagireeta eyasembe yagamba naye n'emmundu mpinguze gamu kati kyengezaako kugamba nti nze nakolanga ebintu naye nga mbikola mbimanyi nkola ekintu kyentegeera kubanga eggwanga lino ndiwangaliddemu era nkola ki ndimanyi so omuntu yenna ali eyo nti pulezidenti yangoba owula bulungi nze saali ku appointment nti kino nti jangu oba okolebwa oti nze nkolera ggwanga lyange njagala nnyo eggwanga lyange era njagala n'obwakabaka bwange oyo Brian White akolera eggwanga lye era yagala obwakabaka bwe kyova olaba ne mu pulogulaamu za kabaka ze nasobola okukola emisinde nagidduukirira empiira gyebika ne ngidduukirira gwali olabe nga ndi ku leediyo kabaka n'atampita bannange gabwisa nedda nakola bukozi naye ze gaali ya taata bwali baasiimye aligamba nti Brian White oyo kirumira jangu bwe batyo bakola esebo kirumira mwana wange kakati okuba kwegumya omanyi nawe ebigambo byakusukka yeegumiza mu ky'omusajja akugambye nti bwabali baasiimye obadde yagala yeetwale yekayika naye atandika oga nti tebanampita nedda amazima gali bwe gati ku TV ya kabaka ate bannayuganda batubalamu amagezi era bonna bee bano kwebali ate bakyagala ebintu byakubalimbalimba esebo njagala mukulu wange akkirize nti ekituufu takyalina mugaso gwagatta ku gavumenti ya Museveni ono obanga Museveni takola ki njagala mukkiriza ekintu kimu nti Pulezidenti Museveni yuuza simba wakati ampuliza na mwange simba wakati Museveni bwakuba ekikono ne bamafiya bakuba ekikono kitegeeza bamaze okunyunyunta takyalina mugaso gwokola ki kyobagattako njagala munnayuganda alaba Bajjo ssaawa zino njagala gwofunemu ekyolugera gwe omunaku ali awo atalina ssente z'amafuta nti gavumenti eno yabanyunyusi gavumenti eno bakozesa kintu kibalemereza mu ntebe gavumenti tayagala kulaba abantu bagagga
ekyo nakyo njagala okitegeera nze nonjogera amazima nga bwe gali ngate kwange nebyenjogera byange ate nga balamu agamba mbu engoye kati zoyambala tugere byamagezi nga tusomesa eggwanga tuyeta ati munanga byebintu byeboogera njagala nkubuulire enkola ya President Museveni gwe mmanyi nze ndi mwana muto President Museveni ali myaka 85 nina emyaka 3 naye nze ndawugondebwa President Museveni nti ye abuuka na kiriko nti bwamanya nti saawa zino namwanje gwe olina ssente naye President ndabikira okuba mu luferefere nkatayagala kulaba muntu mugagga kubanga amanyi omuntu omugagga aba n'essente ezigula emmundu omuntu omugagga abuusa abantu kati osanga omuvubuka oyo kaali kakodyo kumutega kumwavuwaza afune levo ye atandika okulajanira ku TV nga bw'alajana ekyo kimanyi bulungi ekyokubiri mbeera Brian White yandibadde musajja mukulu twadi mugaa nti people power tetwaniriza bantu nedda toseka nkubuulira kituufu yandibadde addamu amagezi n'agamba kaneegomba okubeera ne Bobi Wine natandika naye emitiyana ajja kumanya ebizibu byange gavumenti ya Museveni yalina kwegomba Bobi Wine kituufu alina omwegomba agire muvubuka munnange bwetwenkanya emyaka bwetwenkanya ebirowoozo amanye ennaku yange ennuma okuva emitiyana eri ewa maama naye kati yeesiba ku bantu batamanyi gye bava bali mundu yeyabaleeta tebagira mu maanyi g'abantu kakati abaana bagenzi ne batta talentiza kuba President Museveni omulimu gwe ogw'omutwe kutta bitone by'abaana yatta ekitero kyeri yakatega yanafa nga mwavu olina senga mama mbabazi ali kolola alajana tasobola kungamba nti President Museveni era omuntu yenna bajanga ku TV neyewana nti nze ndi mukwano gwa President Museveni oyo omusekereranga omulekanga naggwamu amaalo kati bano abaana batandise okuggwamu amaalo bategedde baki balina okudda abaana abaliwo babulani baiti batandise okuggwamu amaalo kuba bajja bakyamukanga bamanyi nti basaavinga President ali soba nibana nti basaavinga President omukoowu nga n'abantu be yabakoowa nje nkubuulira amazima namwanje nebbala mu mwana ate balamu mwana balamu ali myaka 3 mweta balamu yakatandika okutegera yana atera okuweza emyaka 4 wanategera balamu olawuze emyaka 4 mweta atandise okutegera balamu akimanyi bulungi ti gavumenti gyasaavinga yabayuza kati ze nebunga abantu babbalamu babulani White amanyi ge bamalanga bakolera gavumenti egenda okugwa ate ge manyi ge bandibadde bamalanga baleeta gavumenti egenda okumanya ennaku yaabwe tinze osobola okusanga awo kati lecho namwanje osobola okusanga Bajjo ku street natakumanya oba Bobi Wine ayinza obutakumanya kakati bannayuganda ffenna twandibadde twekwata wamu ne tweta gavumenti nga yamwe bantu nga gavumenti si yabayuza gavumenti si yabaexploita kuba bali abasajja baalabaalabadde kati President Museveni ogenda mumukanga ki kikyatalabanga ku myaka 8 gy'alina bantu bameka bomanyi babbye mu ggwanga bameka bayavuwaza bameka babonaabona ku lw'enfuga y'embi kanye katubeerenga realistic nakubeera abasajja eyongerako kanyongereko awo omuto wange Bajjo wakomye otyo President Museveni yajja nenno n'egamba nti omugagga tafugika kaakati omuvubuka yajja n'obusentebe bambi yabuteeba omuvubuka aliwa omuvubuka Brian White yajja n'obusentebe n'abuteeba n'ava eyo kuba ti yabubba sijja kuba naye baganja yateeba buteebe bwali ba maama we n'abuleeta kaakati President Museveni beeraba omuvubuka yeejaakajaaka n'obusente mu mabaala n'ayagala n'amuyita n'amugamba kozesa ssente ezo oyamba abavubuka bange ofuna bulungi nja kuzikuddiza oyo asiiga kazigo nze nkwewunya n'okwewunya okuba mukyamba n'ebitisaati bya yero nojja n'otunula mu kamera mbunze kadi mukadde ozze kukola ki bw'oba nga toli mu kukaaba ozze kunyonyola bantu ki kubanga Brian White kasitova mu kamera abantu baba bamanyi nti wagwa nga wadde togwanga abantu kiwa bamanyiiza okubawa kasa kikyukamu kati President Museveni bye yalabanga omuvubuka ono azze n'ebirowoozo ayita abantu baleete emmundu atya ekintu kye bayita emmundu n'afuna ekirowoozo nti ono omwana ayinza okumuyeekera n'amuyita n'amunyunyuta obusente bwonna ne bumuggwako katono ate nebaza President Museveni okubala abantu okubamalamu amaalo n'okwekyawa kubanga kati Museveni watakola kibi tosobola kumanya nti mubi kati nze mmanyi abanyiivu bangi abamuliraanye ayinza kubanga abamuliraanye benyi basabadde bafuna butwa kubanga nze mmanyi kati mu President Museveni olina otukolera abantu ebi bingi nnyo bategeere nti oli musajja mubi instead of okujja nga bakukyamukiramu okitegeera kubanga abantu mulina kusooka kubonabona bannayuganda okukoowa embeera embi gye mulimu ensonga yange ku Brian White President Museveni yeezira muntu alina ttutumu omukulu yali alina following y'amaanyi era nakati essaawa zino bamunoonya tebamulaba Brian White bamuyiggayigaza saala kulimba nze munaku nga 3 munaku nyamba ali manyi Brian White ali bweru oba si kyekyo nga yafa ne simanya era niyewunyiza nnyo okunkubira nti ogenda kubeera ne Brian White sikulimba kyeggamba kye kituufu kati be yamulaba n'amulaba ng'amansa ensimbi n'agamba nti omwana agenda kunzibako sho ayinza okutendeka abayeekera n'amuyita n'amunyunyunta obusente bwe n'amuzza ku levo ye gy'alowooza gy'ayagala kati essaawa zino bwe yamaze okumusuula wali n'abakana n'abalala naye ebyembi bye yabakanye nabo
ngate namwanje kamayo point yange president amazeyi muna Uganda alaba ali awo kino kikuwa ekyokuyiga nti gwe munaku laba bafera abantu befuna nti balinamu kuseedi kakugona kati olina okufuna obusungu otandikirawo okyuse embeera yembi gyolimu ogambe nti Bobi Wine yalina essuubi lya Uganda kubanga Bobi Wine bw'anajja n'akola ebya Museveni yajja kuvaako mangu kubanga afe abagenda omuwa obululu era kyebyagala okugamba bannayuganda nti bwe muwa omukisa gavumenti ya Bobi Wine nejja mu buyinza mujja kubanga muwa bagifuga nga Bobi Wine wakwefulira omanyi w'okumusanga naye kati abasajja balajja olabadde n'RDC mulamba ku TV ya Busoga RDC w'emukolo bamuyine n'agamba mumaze emyaka 10 siwulizanga ku president ampereza buweereza akakola kubeera kumpa appointment mugambye president amanyi gwanga bwe litambula okitegeera bulungi kati gwe Munnayuganda ali eno oleekala ate abantu abasinga okuba obubi abatambivi basinga okwambala bitishaati bya yero abantu abatalina wakusula mu basinga okwambala bitishaati bya yero olaba abonyabonya abagaga naye kati mmwe mpamansonyi okukoza olulimi okubuuza abali obubi ennyo mu abasinga okusibako gavumenti eno ne bitishaati byamwe bya yero abali obulungi olabaka ogambye mwami Museveni abaddenga ayita bano abantu mu mbeera ez'enjawulo n'abanyonyota Buchaman agenda munyonyootako ki kati that's the true example of exploiter and user kati ye akola bintu bimulemeza mu ntebe takola bintu bikulakulanya ggwanga kati yalabye nti oyo yafa atakyalina makulu yamuyisaawo kakati olaba njagala mbalage nti yabadde anoonya mawulire akola diversionalize ku bintu ebiriwo kubanga abantu bamanyi social media temukyalina byakola ajaga kangende ennondeyo omuntu eyafa muteeke mu mawulire kireekaane nyera kati Buchaman yabisa amawulire kusaasira babisa amawulire yalina kukola bintu bitasoboka kuba huduwinkinga oluzungu gye lulyolo huduwinking kubasiba katambaala kubanga abaganda tubukira buli kyetusanze abaganda tetumanyi kyakukola kituufu abaganda bange bakubala daivati ebitasobagana abikola ggulu abantu ba Northern bategeera nnyo abantu ba Eastern bategeera nnyo fano musendo tuganya okuyiga kubanga nsaawa nsobola okukeera enkya nengenda nenkola ekintu kyonna nekibajja ku mulamwa mukwano gwange kusaasira yagambye Uhuru ne banne nabagamba nze ndi mukama wammwe abagita olaba excitement kusaasira sobola kubeera mukama wa Uhuru ekisooka kusaasira akyali muto mu byobufuzi ekyokubiri kusaasira alina okumanya waakoma nze bye nali mutebinkwatako naye ate ffe kiba kitukolera okulaga president Museveni aba agamba nti bano already guards abakooye kabateekeko abantu abapya naye nekira kusaasira tebannabalonda bakyamuse bukyamuse kuba tebannaba appointment letter public service tebamanyi nagambye oyo Museveni omutuufu akusangawo naga kati gosinga mama mbabazi nasanga kategeera naga gwe mukama wa mama mbabazi bw'aba agende bwe lw'eggwanga alekera sekaani entebe nagirekera Lugunda nagirekera Kadaga nagirekera minisita buli mwaba amanyi nti yafuga yo president Museveni omutuufu bw'obukodyo bwaba yekera bagenda abo 50 okutufuga naye gwe Munnayuganda kati njagala omanye ekintu kimu nti ennaku eno egenda kuluma era mumuzzaako mu abamanyi tetulwana ku mudi campaigning katulwana kubabulira tubawo live examples babano bali mukabira ku studio ya Kabaka tubakozesa bukozesa kakati gwe Munnayuganda omunaku bw'otofungize stocks zo ani anaakuyamba olunaava nga mugamba tetwabagamba bati twababuusa abatoolo abanyankole abanyolo n'abalala bonna bagamba bannayuganda abaganda temwagaliza baganda bannammwe bavudde ne baba abasajja nga bakirumira bantu musajja n'abayita naye ayita abasajja Buchaman ne babayita naye ate mmwe abaganda temwe muliko mu kuyomba baki abayise ensonga eyo eri etya temwagala abaganda babayite mwagala bayite baani abantu benagana okuddamu okwogerako ono abamanyi sikyala kuba atulamannya nze abantu abagabana namukwasa Buchaman ne fulufiga nze ndi wa sipapa era abewa Kisekka ojja kuneerabiza ewa Kisekka tugenda kujjaeyo ne Bajjo tugenda baleetera embuzi 10 muzirye muzocho omuchomo omulimu gwe mwakoze twagula bekasukaali kanoze bulungi nnyo nga mutugobera no omuferesi papa n'oyo munne gwatambula naye gwe baguze okuvuma buli muntu abe wa Kisekka tugenda kujja wiiki ejja ne Bajjo tugenda bagulayo embuzi 10 mwabalaze nti wali tebazanyirawo kakati boba yakumbuuza ebya sipapa wende okubiddamu ebisigadde namwanye empozi n'ekirala egwanga muri fudde ya comedy wala abantu batalina kwogera kusaawa zino waliwo omuntu ali Masaka asuze njala program ene muyambe ekyo kyosobola mu bwe kyemadenzi jako sawa zino waliwo omuntu ali emitiyana kubanga tolafuta akafika promoter munafe diki ekintu teri oxygen ekyata diki oxygen ebintu bino okusomesa eggwanga kati bano abawoloma simanyi babbala blind white kibasani ate njagala bakola ebirala beekyawo bamanye ekituufu begatte ku gavumenti egenda okumanya ennaku yaabwe wakati blind white nawulira mbu abanja musero emitwalo
bakyogera batya mu luzungu zino sente za Obama bazira batya dola bwaka waliwo nabako mawulire awo bamubye ettaka ate nga bamuba benyale ono oyo simanyi wani amubbono nalaba bakane simanyi kikomera kino kiyingidde wange Kibedize simumanyi tugenda kuba kati kamaleyo point yange simanyi bamusiseeko emmotoka kati gega amagoba g'okuwagira gavumenti ye nali mu bulinzi omulungi kibasaanira ddala ate era mukama President Museveni nkwebaza yongera muddira kasukaali keeko naye nga manya ekiseera kyo kituuse abavubuka bekwatire mu ggwanga wamma omulungi atulaba tugenda kubanga tuwulamuko katini nnyo mukulu brand bamusenseko tugenda kubanga tuwulamu katini tube nga tukomawo ate tuba ku BBS Telefina sabula Okay, omulungi atulaba tukyagendera ddala mu maaso program sabula buli muvubuka ali eyo omukulu omuto omukadde ffenna tuyiga kubanga tugamba bulungi ffenna tulina kukwatiza amakula nti buli kimu ekitambulira ddala bulungi Brian White ebintu byonna abiwulidde bulungi oli tatudde ono naye tatudde bonna bayimiridde kati neke kaseera nabagambye dda nti mukyalo bw'okala nabwo otimbaoko mu Kampala Send kati naye katandika okubaddamu mukulu Brian White akazindalo kaliwo namwanje nkuli sente bagambye zaggwawo naye nga gwe nkimanyi nti obulamu bwo obutunuuliriza abavubuka kuba kyekimu ku bintu bye wagirako nteekateeka ki z'olina naddala mu bantu abali mu Kampala tulabe ku mwana ne bawamba omwana olw'emitwalo 8 n'atakola bibuuzo abo ne bamukiriza n'akola ebibuuzo ate omusomesa n'amusigaza oba headmistress n'amusigaza nteekateeka ki z'olina gwe nga Brian White mu kulaba nti ezo n'embeera bwetyo zikendeera mu ggwanga Uganda kakati nze enteekateeka yange oba vision kanjiyite vision nene era ekyali nene nze natunuulira ekizibu kye tuyina mu bavubuka wano nti abavubuka nasooka ne mbayitamu obwo kanguyite mukululo gwe nasooka okuyisaamu nga nkiraba nti mu ntegeera yange omuntu tasobola kukyuka oba kukyukirawo mu ddakiika 2 nti oba emu era ne bwe twakulanga nga bwe mubeeramu n'omuntu alina omuze ewaka kimutwalira obudde okugumugjamu kati kyekyantwala nenga nti kanfuneko ettaka ebusunju abantu bano bwe tuba tubafunye mbatwala eyo gye nsobola okukola ki gye basobola okubeera kuba ennaku zino abaana abasinga namwanje ba orphans nfuuzi tebalina bazadde nti essaawa zino abalala babadde mu biragalalagala bali abalala bakera mayirungi bali emize gyonna nti bino ebyokusoma bino nti blackboard biyinza obutakola ennaku zino okujjako essomero eryo nze nali ndowooza lisobola okuyamba okulongoosa ab'ebiyaga nga lirimu n'ab'emikono bamalaaya abo ku nguudo buno obwana obusabiriza kugamba nze yentegeka yange kyekiri kyenaga nti natandika ekintu nga manyi gye kirina okuggukira so si kugenda kusiriwaza bantu bw'abantu bakyusi teri muntu akyukiraawo mu bbanga awo mu ddakiika 2 bw'ati okujjako nga alina kyakwagalako omala okimuwa atambule akole ki agende ngenda kudda ku baganda bange abo boogedde ebigambo omanyi bagamba tewali wava mukka nga tewali muliro ekisooka kyengenda obagamba sente si bulooka nti ogenda kutambula nazo nti ogenda kugenda nti ozeetise bazirabe nti munange zimumenya emirundi egisinga tuzze tubeera n'abantu tubayambye naye abantu abalala tebasiimye oba olina okukyusa mu tactics oba mu bukodyo bw'okozesa okulaba abantu b'e Kampala abasinga bangala obunani tebaagala kukola olya bulungi abantu kati nga boolaba omuntu abeera eri naga nti kampamba omuntu nekimujjira mutu oli n'abeera mu loogi n'akubira bukubizi muntu nti ndi bubi ndi ku kitanda naye nga byalimu ali mu byassire okitegeera bulungi kakati yeeyo entambuza gyolaba abantu gye batambuzaamu obulamu bwabwe ng'abantu kakati nze bweba oli waga nti Brian White yaggwamu yes nina sente eziri mu gavumenti owulira bulungi eri gavumenti nga bw'ogiwulira nti gavumenti sigenda bakwata mataayi neera nina sente zikyatambuza obulamu bwange nga Brian era nga nkyasobola okuyamba ekitonotono
kyensobola okusingako wali kubanga ate wali sente zo zaali ki zaali nyingi otegera bulungi sijja kwagala ate kugira nnyo kwebumbirira nnyo naye nga waliwo abasajja webasukidde sisaayina maalo nayagala bwagazi ggwanga lyange olya bulungi nayagala bwagazi ggwanga lyange kakati omuleka naye nasula mukyasulamu wuliriza kyengenda okugamba Bajjo omusajja gwe tulaba wano bulijjo gwe kati pulezidenti omuyinamu amaalo nze ate nenfuna chance emulaba mubuulira ekituufu nemugamba nti oli use exploit avaako emisala mito bikwate mu ggwanga mukulu weefuge kakati kosobola kimugambanga nga bwoli nga lwaki sikimugamba saawa zino osobola naye lwaki tosobola kukimugamba ate anage nti nesaawa zino kubanga nze ndaba ye mukulembeze ebbanga lyewamukolera wali omugambyeko nti pulezidenti ofuze bubi eggwanga kati alifugiddewo alifugiddewo nedda kankubuulire kyengenda okugamba kiri bwe kiti nti eggwanga nze sijja kugamba kuba nze ekonomi y'eggwanga nga bwe sijja kugamba sijja kunnyonnyola nti ekonomi y'eggwanga mmanyi engeri bwekola ki bwetambula essaawa zino sente zange bwe ziba gye ziri nga bo mune tebannaba kundowoozaako kukyegera bulungi ate sijja kugamba nti bafuze buki bubi eggwanga owulira bulungi olwonze ng'omuntu omu ompulidde bulungi sijja kwogera bwentyo nze nkugamba kijja kuba nga nze ayina kye yanona nti oba nanona ssente nti oba mu mbeera bweti naye bwe baba nti bo bakiraba nti nakola bajja kupa sente Brian White owulira otya amaanyi g'omala okuteeka mu gavumenti etakumanyi nga gw'otadde amaanyi ago n'ogateeka mu gavumenti eyiyo gy'osobola okusalirawo so n'otagateeka mu gavumenti ekusalirawo muli mutima okiwulira otya nga g'omuvubuka omuto gavumenti ngenda gijjawo yange kuba nze siri munnabyabufuzi tosobola kulaba gavumenti y'abantu gye bagenda okuleeta mu buyinza eriwa gavumenti egenda okujja mu buyinza eya people power eya people power mpuliriza namwanje tetunavuma ku Brian White mawula omuntu ayogera ekituufu n'omuntu avuma Bajjo na Abtex twetaganya emisayi gino emito gi Brian White nze gonjagaza ki ondabamu ki nkulabamu kubanga ebiseera ebyo omalidde nnyo obudde mu kusaavinga ebintu by'otategeera okusinga amaanyi ge wantadde mu kintu ky'otegeera ate kyewandibaddeko n'obuvunaanyizibwa kitegeeza nti enkola gy'okola nga bwe nakulabako edda kubanga nze mbadde sigoberera nnyo kubanga nze ebintu bya showbiz byannema sibeerako amaanyi ge wakozesa okugenda aluwa oyo aba showbiz bw'olaba Bajjo obyonyonyola abantu nti amaanyi ge wakozesa okugenda aluwa n'okukonvatinga abantu aluwa amaanyi ge wateekamu olaba otya nga amaanyi agewateeka mu bannayuganda bonna n'obagamba mugye tuleete gavumenti eyaffe abavubuka egenda okutegeera ennaku yaffe ng'abantu etagenda kubanga ekozesa bukozesa bantu gwe muli mu mutima okiraba otya nga Brian White oyagala osimba wakati oyagala agireete nga oyagala Brian White akeraga nti abantu twegugunge tujjeko gavumenti sikwegugunga amaanyi gakozesa simanyi simbudde ennyonyi ngenza aluwa nzimbe masomero nkoze foundation singa amaanyi agamala mukukolera bannayuganda n'abagamba naye mumanyi twegattewamu nga bannayuganda tulete gavumenti etutegeera nga ffe abavubuka mazima go gali nti generation bano abasire tebategeera bizibu bya generation yaffe tebategeera bizibu bya generation ya Brian White ate mulekera okukola aba people power ng'abavumi bantu batukola program anti tugedde ensonga nti Brian White yaje kyetukozesaamu nkyala kyamaalo tuyinza okuba lulimi luseereddemu naye ng'ate kituufu kubanga abantu bangi bakyamukira mu President Museveni oli yeekuya bwekuya kifaananyi na President Museveni n'alowooza nti kati afuuse IGP ye lwaba n'excitement gye njogerako ne batamanya nti President Museveni kati yafuuka kya bulambuzi kya ggwanga nti olaba ayimira mayiga fulufiga n'awamu fulufiga eddakiika 10 n'afuga eggwanga kati President baba kyamuyinamu amaanyi nga amazima togogerenga amazima namwanje kati Brian White badde siku fulufiga ebigambo bikyogamba yali ayogera tebyali kakati ne President yennyini bamufuula katuni nga ayagala kuseka kuba fulufiga yafukumula ebigambo ne President n'ayagala okuseka n'agamba nalumbiddwa bikibina tekitegeeza saawa zino bannayuganda bwe budde okola nga tuleeta gavumenti eyiyo gwe omuntu omunaku alaba TV eno kati Brian White njagala onziremu amaanyi g'omalira mu bintu ebyo bya President Museveni simanyi NRM lwaki kati gatta bannayuganda bonna nga tebalina kibiina kya byabufuzi ne tulwanira wamu ne tujjako gavumenti ne tusobola okufuna enkyukakyuka nga ffe abavubuka Brian White akiddemu Bajjo nze kyendaba yes twandyetaaga change naye tulirwedde olibeera dirwedde President Museveni yagenda mu nsiko yalirwedde oba yasalawo obusazi n'agamba kati saawa zino obotabbi obuluka ngende mu nsiko anti wulira
engeri President Museveni gye yajjamu yanjawulo n'abavubuka ab'ennaku zino. Nze ekyange kye nali ndowooza nganze nga Brian nti singa tusooka ne tutereeza abavubuka wano wansi kubanga n'omuntu yennyini agenda okuddako bagenda muwa semuhedek nga gye bawaani nga gye bawa kati gavumenti ekola ki eriku. Omulungi andowooza owulidde Brian agamba nti buli kimu mu mbeera yonna agenda okulaba nti ye abavubuka akyayongera wadde ziri ze mugamba nga zakendeera naye ye akyaluba okulaba nti nno alwanira bannayuganda ddala abavubuka akyagendera ddala mu maaso n'okulaba nti ebintu bitambula. Omukulu Abtex enkuuka ndabye ku kalango enkuuka oteeseteese ki kubanga tutalina otandika okweteekateeka nga tunagenda mu kino ekiyidde tulina okutulako n'enkuuka eri etya. Omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka guggalawo omwaka ate neguggulawo mupya. Ogwo gwamyusibwa dda mu East Africa gwe mukolo gusinga okukuŋŋaanya abantu abangi. Ate okuva lwe nagukwatamu 2015 gugenze gulinnya tegudda mabega. Eyo talenti Mukama yagimpa nti bwenkwata ku kintu ssente nsooka nenzizza ebbali nensooka nfa ku product gyenanga. Yensonga lwaki enkuuka tugikumidde ku mutindo era tubagamba nti enkuuka y'omulundi guno twagituumye enkuuka omuliro era tosigala awaka nze buli lwe nanga ekintu omuliro era kirina kubeera muliro beŋŋamba nti mawa beŋŋamba nti kintu kigenda kubeera ku ntikko era bekibeera ey'omulundi guno gisuubire. Abayimbi 97 ab'e Uganda bagenda kubeerayo mu nkuuka 97 abasatu babadde ki? Abasatu beba abalala balina amalala kati nga Kenzo otajja kubeerayo alina amalala yatugayo myezi 10 mayo ye muyimbi atayagala kumukolamu ssente kati abayimbi abo batonotono abo mpozi buli mwaka nabasuubiza buli mwaka mbaleetayo omuyimbi avudde ebweru. Olaga kuleeta ani? Ku luno tugenda kubeera ne Yvonne Princess wa Africa yakyaka nnyo mu biseera biri ayimba obuyimba mukomboti thank you Mr. DJ era ye mugenyi waffe agenda tugenda okubeera naye ku nkuuka y'omulundi ng'omwogera omutya ate nga mutyako ki eno enkuuka teyimiriddeewo ku muyimbi tugende mpola mpola ng'oli mu nnaku yoyo obubanja obusente bwo soko ndeke nnanga omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka. Enkuuka y'omulundi guno badde gamba wandiise ffe bagundi abavujjirizi tulina abamala abavujjirizi mwayingira mu masaza wano ne Balamu amasaza ne mugaleka wansi mbategeeza 31 enkuuka omuliro egenda kubeeramu byewunyo byereere. Yvonne Chaka mukomboti obuyimba buli obabanyumira edda thank you Mr. DJ I'm burning up mukomboti n'ennyimba endala ye mugenyi waffe ow'enjawulo. Buli mwaka ndeetamu olina leeta Saida olina ndeeta Charand Nina tuteekamuko otabula eteekamu okutabulatabula abantu basobole okunyumirwa nga nabo batazze era abantu b'enkuuka bo babeerawo kola olunaku baalumyusa tegeeza musinguzi okyalina ssente obadde mpulira okaaba mbuno temukyakola ffe ebyessente nze binali nzija mu kintu kino ebintu binali nsinga okwagala byali bibiri era nabifuna ebyessente nze sibikulembeza nnyo nze najja neegomba omusajja baali bamuyita kasajja kaali kasajja kagagga nnyo nga kali ka manager ka Mike Tyson bamuyitanga Don King kali nga kasajja nga kambala enkofiira kali mu bulamu bwange neŋŋamba njagala mbeere nga kakasajja naye Mukama Katonda ekintu nakituukiriza amazina akituukiriza. President Museveni namusambye omupiira ntegeka emikolo Ssaabasajja kwabeera kati bivulu kibe sitegese. Brian White gwomu ku bantu abasooka okubeera n'abayimbi kubanga abayimbi bangi bwajja booti n'oyita ono abayimbi wabafunamu ki? Abayimbi sigamba nti oba nina kye nabafunamu abo abayimbi nze mbalabye kubanga nkyayiiya nkyali mwana muto kubanga nze ne mukama wa Bajjo nze nasooka okumuwa kasente. Mukama wa Bajjo yani gwe baagala okuleeta okutufuga gamba president w'eggwanga atagenda kubba Museveni gamba president atagenda kubba kakati bwe bantu benasookerako okukwatako
omukulu wa taata wa Bajjo oyo yalina ennyimba 2 otyo olulusooka yalina abakyala ab'omu Kampala n'Akagoma ebiseera ebyo yali akyalina n'omusajja president gwe yawadde gwa ambasada Buchaman yesebo oyo ebyo yali tannaba nabitandika yali tannaba kubitandika awo bamadi Tiger bwe bati so bano abantu okujja okubalaba bano abantu abasinga naddala ne Mayanja family nze nzijukira ne Wizo bali bakavewa Chameleon nze nabawa sente zasooka video yabo okola video yabo ekyo kituufu bakyogera bulungi sigera bulungi Chameleon bwe yali agenda ne Nairobi naye kintu kyekimweza basi kugamba nzibana abantu si very pie mu bweripi ekintu kugamba nzizenze ndi mu struggle ya struggle nge bano Bajjo gye boogere yabo manyiyo ya sente nze struggle yange nze ya abantu kula nti abantu basituka so ekintu ky'abayimbi bano nayagala bambi nzije mbasemberere ndabe mbeera ki gye batuuseemu mu music waabwe mbongeddemu ntya donti abamu bambi nasanga abalala bayononika nti abamu nti kakasente ate nabawa akasente abalala kugamba ebintu byabayitirirako buyitirizi amasanyu gabayitirira abalala sente abalala tezabayamba nga bwe nali nsubi abalala bafunamu kubanga abalala wetwatandikira ndabira ddala bagenda ddala maaso kuba kati ndaba palaso watabbu nnyo nyakubira ddala kitegeera bulungi ndaba ne Wizo naye tazze mabega kitegeera bulungi ne bigayo mulaba naye agezaako agenda maaso Brian White bwotulaba n'ebirevu tuyita kapa esaawa zino basobola okugamba big eye osobola omugula emitwalo 5 kubayimbi boyogedde nyagala ombulye Wizo omusanga ku baana osobola okosala bweyogerere badakabala kebega kasobola kutumba Wizo Brian White oli ku TV ya Kabaka toyimba bannayuganda bakulu mubadde musirisa bulungi agambye big eye Wizo simanyi baani ani amala gwayogedde kakati bantu bonna bayogera sinaka kuva omyezi ng'etaano emabega sibala nkubana yakabala mwaka mulamba sibala nkubana oba babbeyi bayinza okuba babaliga bulizi omanyi mwagala ebintu bya layisi Brian White oyina enkola ya mukama wa Museveni etya wakati baga nti big eye ndi musajja wattu big eye kyali wange wama abayimbi bala bagenda maaso ebigambo Brian White bimuweddeko Brian White nedda mweke nyini musajjizaamu omanyi nze munsanyusa basajja mmwe enkola gye mukola tovola nsobola nze kunyiiga ate mbadde simanyi nti omanyi abantu bagamba nnyo nti muvuma naye ate nze munyumidde bunyumizi wamma big eye otyo agezaako bwekyoba omanyi nti abantu boyogereramu bategeera okusinga bwogamba nti omusajja va ku musajja tugende mpolampola namwanje ffe tuli bajega ate tetuli mu katemba big eye naye akayimba osobola omuwa emitwalo 5 akuyimbire ku mukolo tetujerega twogera bintu byalaani omwaka negutandika tugende mpolampola omwaka negutandika neguggwa omuyimbi abantu webalabira omuyimbi nti wamaanyi kkiriza obagaana ebisuula omuyimbi oba ebimubeezaawo bye bino omanga olina okukolera abantu bo concert buli mwaka concert bwogikola erina okuteeka waggulu oba okuteeka wansi oba okuteeka ku level entuufu tugende mpolampola olina okubeera mu mwaka ekitone ennyo mu bivulu eby'ensonga nga 3-4 tuli wamu kati mbulirayo ebivulu 3 mukulu ebyayimbi anayo kabaka baala si bivulu ebivulu ogenza wala nnyo tuli abo baala 3 tugamba abantu bewakwata abantu bojja okuwaayo obusente nabalabanga obeetissa sukaali n'obeetissa omunnyo omuyimbi newunya nyine nnyo ogana n'osiriwaza abantu kati kankubuulire bw'oba ebintu tobimanyi Abtex kati Brian bemba simanyi anamanyi tugenda mpolampola nti newuunya Brian White wagenda n'ojja wano tukulabanga omununuzi abantu abawansi bo abayamba lwakuba nti wakolangamu ekintu ekityoboola manyi bw'oyamba ate totyoboola wawanga abakazi sente n'obafukamiza nga bakusinga emyaka naye kale ekyo nawe yali goloyi wasituza Chameleon n'omusituza obusawo bw'omukyere n'otyobola abayimbi oba yali abutwala mu luwumbe lwawa ne basitula obusawo n'otyobola basereebu omanyi
sigenda kunenya Abtex. Abtex n'essaawa zino n'emmotoka ye kati bwekuba alamu tasobola kimanyi okujjako asobola kulya ngoma ya ggwanga mujje kubanga ali mu guli omulembe giri emirembe gyedda ssebo eno Jenina Foundation kibiina kya bwannakyewa barihana babikoze abasinga obwakabi olya bulungi kino ekibiina kinateekawo kya bwannakyewa si business otegera bulungi muganda wange anti nawulyako oba taata wange gundi Abtex kubanga oli musajja mukulu muzeeyi musinguzi muzeeyi sebo omulembe gwe tuliko gwa .com ekibiina kye nakola kya bwannakyewa abantu abo buli kye baali bakola baali bakikola out of willingness nti nga baagala tewaliwo yali mukake tewaliwo nti oba nti kola bwoti tojja kufuna bwekiti kubanga sente ezange abo abaana si kwe bakulidde babadde bayimba nga babeerawo mu mbeera yonna kino kyali nti kuyamba gwe guli omutima gwe nabagamba nti banne Uganda mubuliddwa omutima secondly abantu ba wano tolina muntu gw'ogamba nti fukamira naye omuntu yenna omukyala ng'omuwa ky'omuwa nze abantu gamba ogenda okufukamira kw'omuntu kiva mu kusiima naye nga nze sirina kyekirina kye nagamba nti abantu essaawa zino tulina okuyiga ne tumanya nti tujja mu nkuuka eno eyasatu mu olumu ya Ssaabasajja naye ffenna kyokimanyi nti kitukakatako okweyala wansi nga Ssaabasajja oba gwani naye tusigala waggulu